Manyigo mukulembeza dako 2026 gino muwozi CDF. Mwami muwozi acha nsubira mbali maachali mu maji omuntu ngali mu maji constitution temukiriza kubeera nga teyesi. Ate ng'ogyeko n'ekyo nze kye nategeddeko kati si wa kwesimba kuba omuntu amala okwesimba ate tebamwongera ba CDF. Wali owulidde ku gino muwozi ng'avaayo n'agamba agenda kwesimba kwa president. Ekyo ekigambo kyayogedde ng'ataano. Anti obadde obuuza tuli mu mugamba gye tusaba musabe. Kambuze kati constitution okusinziira nga bw'egamba otunaatuuka wali mu maaso ng'awummula tusaba musabe. Ate muzeeyi abagambye eti akooye. So waliwo essuubi mwami Museveni okukomawo agenda kudda ate kalwakitadda nsonga ki akooye akooye mumuwere mugenda mumuwa mwagamba tajja kufuga yadde omwezi tafuga obujjukira era agenda kudda tukyamweta tubajjukizeemu mwagambako tajja kufuga yadde omwezi. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Yeremeza mu ntebe y'omwana. Entebe y'omwana ageremezaamu naye essaawa yonna. Mubikwasiza Mukama. Mwebala Banup mukolima. President wabwe atudde ku muti. Atima buli nkwagala nnyo n'okusinga bw'olowooza. Nze nga Jobless Billion omwagizi we era akusaba ojje kuba president 2026. Nkusaba buwombeefu ne bannange bangi nnyo abantu bakwetaaga nnyo gwe essuubi ly'Omunnayuganda. Muzeeyi bw'anaaba akooye tujja kumuwa. Abantu abantu bantuma. Gamba gwe nga abantu bantuma. Yali e Masaka ne balamu n'asomba abantu nga bawo omutwalo. Yabajjawa. Abe Masaka nga olinya basi n'akuwa omutwalo. Basi zaali zisimbiwa. Basi zaali luddawa. Ezaawa. Olinayo katambi konna okatuleko nga balama bawo omutwalo. Intelligence okyogedde nnyo ebbanga ddene njagala oleeteyo akatambi kamu. Bino ebintu bya Uganda ennaku zino amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Okitegeera. Atugambe nti ennaku bweruti kakati tuli mu kale. Tuli mu kale. Abantu b'e Masaka batulaba. Bole nyinyi bajje mu comment section bakubuulira abaaliwo kiki ekyatuuka balamu yamane otuuse wenkwagala yamane Masaka bbanga ki emyezi 3 babadde bye Masaka sirika babaddeyo omwezi okuwedde babadde ku babadde mu 15 owuliriza babadde 15 ogenda yamane Masaka emyezi 3 balamu yabadde wano eruwero yabadde ng'ennaku z'omwezi mmeka? Kyekugamba lwaki mukubuzaabuza kwanga lwaki mutabuliza batungulimba agenda e Masaka n'avaayo n'agenda e Masaka n'avaayo nga gw'oliwa ng'omulaba wa tuweeyo vidiyo 2 ez'e Masaka nga tebinatuuka kubaawo. Bw'ayingira mu ofiisi za NUP wulira ebigambo bino wulira ebigambo bino sirika lwaki yabeera mu ofiisi zammwe tukakanemu katono olukuŋŋaano lwali Masaka mu kisaawe omutwalo buli muntu gwe walaba mwami gwe baawa nga mutwalo baguwamu baali basasulirawa basomba abantu aba SF abantu abo baali bangi bwe baba nti mutwalo sente zaaki
tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Sente z'eggwanga tuli mabanja ate bali muziga babwe batyo. Mu kifo ky'okukolera mu bannamasaka eddwaliro bali muziga bamu sukaali na muceere na majaani na kuwa abantu mutwalo bajje. Oba okitegedde nti sente zizaayonooneka abantu bate bazimbamu ddwaliro, lwaki kaffe temulifuula ddwaliro? Ekitebe kyammwe kikola mugaso, kirina mugaso ki? Kiri mu bafere be bano bakikolemu eddwaliro bajanjabiremu abantu ati mulumiriza. Ekitebe kiraba ekyo kyaweebwa kyaweebwa bilioni 7. Ani yazibawo? Otegera bilioni 7 okuzimba ekitebe kyawe baga bilioni 7 zakwerawo. Mwazimba ku apartment baba Solomon tubimanyi byonna. Amalwaliro tegaliimu ddagala, lwaki mwazikwale mutwala mu malwaliro agetodde? Wulira kibayita ekitebe mujjudde botiki za ngoye. Ekitebe ekiriwo awe kavule gundi Makerere. Ekyo ekitebe ka apartment mujjudde ngoye, mujjudde mu ngoye. Bereti na t-shirt oludde n'okugendayo mubuze ngoye ki ekitebe kibeera mu ngoye. Mwatuuse ku meenunula agatali okulaga abantu. Mwirawo mwatuuse. Mutimba abantu bakawuma alyeri kawuma yafa. Wulira batimba bakawuma wali naye nga famire yakawuma eri mu kubonaabona. Ati obeera okola ki? Mukazi wa kawuma yavaayo najja nga ayeegaya President Museveni amuyambe ku baana abeeyama tebatuukiriza. Okyali mu lugendo otambula ate ng'olina ne b'oselebuleetinga. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Kata n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Mukyatambula temuna nsobola kimira ekibiina ekyo ekitebe kyekiwe kiri apartment ka Solomon ako aka akatebe kamu ka apartment ka Solomon temunatuuka office ya kibiina ejjudde engoye genda wala butike ziriwo kati ekyadondo genda wala butike nemanyi bakabagera ku mansi ekyadondo office za NRM tewali kana akatebe kalaba wuliriza ekyadondo office za NRM apartment kamu Solomon nemanyi balagira bimansulo. Big Brother Uganda banaffe abashirani Standard Day and Boarding Primary School basangibwa Lubaga wali mu Lwazi Zone agamba twalayo omwana okubeera ekigambo kyayogedde kino muno balagira ebimansulo emanyi waka kayumba nalinga agamba ekigambo kyayogedde Uliriza olaba kyakoze ku kifaananyi nga ali mu mpaya temuli bokisa emanyi balagira ebimansulo nkizeemu ngawolaba enajja nakumbi ngawolaba abatipi wali eri so buli kibiina kirina ekitebe kyakyo ekyo kitebe kya nuupu kiswaza nekiri kitebe kya NRM kati obukera ku makya nga bagambye ekitebe kya NRM kirimu bagambye eki agenda balagira ebimansu tukimenye sigenda kukimenyawo nkiddamu era evoola ekitebe ky'ekibiina kyaffe
Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma nodda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleetera awo omanya ebisingawo tukubire noti mu 7492731 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda tomanya bamemba bannammwe ono wennakaseke naye kadi alina yanu oli wennakaseke sebu nayitagendera posters ebifaananyi byo novoola ekitebe kya nuupu netusigala nga tugenda mu olaba Kyagulanyi yavayo n'agamba nti Museveni ne mutabani we mubuyabuya ne mutakiwa budde mubuyabuya kitegeeza ki oba omanyi kuba kuvoola mu Buganda ati kinnyonnyola kitegeeza ki kuba kuvoola obanga gali temutategeera okitegeera kainagola nkugambye akatebe kamaka nuupu ka apartment kamwe kali aka Solomoni emmaji balagira bimansi lwaki omunnyonnyola nnyo jamaa wanamenyewo ekigambo ekimanso tokimanyi ekuzibwako banaffe naye leero mujja barista baliko kubita wa building Vegas promoter ne jobless billionaire baade bakite mu studio banaffe go producer kulwa jobless billionaire mbadde nsaba obeeko n'ekigambo ekirungi kale ekirungi wakyongako okulungiya wakyongaka nkirungiye ekirungi tokiraba nti erisi office erisi tebazirinawo kimaaso eri tukuŋŋaanyirizibwayo ate kambabulirendangayo naye amabulire ono atambula nnyo okunsi andi mu constitution tuli baddembe okuwagira buli omu kyayagala nga bw'oli entitled okuwagira NRM ali entitled okuwagira National Unity Platform ndi entitled okuwagira Kyagulanyi okitegeera so kati kitegeeza nti buli omu alina eddembe lye awo eŋŋambira jobless billionaire nti eri ofiisi yabakkiriza waliwo asinga abana Banup okuvoola alina eddembe okwetonda ng'omuntu oba obuteetonda kale ekyo tusikakibwa ekyo tukivaako njagala tetukivaako amenyewo ekigambo ky'ekimansulo ekavuyo esinaba kukuvoolako waabwe gye bava kati owekitiibwa Vegas promoter owekitiibwa Vegas promoter sigenda kukimenyawo tewetondera ono netondera nti nemedde okwetondera gwandabako netondewa gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. okuva mu comment section nze bampita jobless billionaire bro mwavoola nnyo gavumenti ya Museveni ne mukuma buli omu otegeera kyova nkola research nnyo ebiseera ebisinga Kyagulanyi yateeka mu baana akantu kali aka
nze mumanyi nga Kyagulanyi Bobi Wine owa Nuupu kategedde ekyo tuka kimuwa tuka kukimuggyako kitegedde President wa Nuupu alina obuzibu obuli obwo. President wa Nuupu Museveni gwe yabbako n'amusuubiza obutafugadde omwezi genda mu maaso mwe lino eggwanga limuzanyirako uliriza abaana b'abandi bakwatibwa ne basibwa mu bintu bya struggle ya 2021 obimanyako bati babimanya ndi naawe obimanya tabimanya bangi bakyali abantu bangi bakwatibwa omuli ba Edimuntu e Banubia niri bantu bangi abakwatibwa bano bana baseginya ne basibwa okitegeera naye lwaki buli muntu ava mu kkomera nga Kyagulanyi takimanyiiko banga takirinaamu maanyi Kyagulanyi alwana nnyo omuntu okulaba nga tavaayo for example onani omubaka Segirinnya lwamusiba n'eddwaliro lyazimbye Kawempe mwali esuulira eririyo. Mulungu Diaspora Foundation nga yegatidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +16770 oba +1-835-835-874 oba +1-357-259-191 oba +250-518-000. Ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org. Tusuba Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. n'obutanda obwali nemubuguza ku klinika obwali awo naye mbumwagala kulaakulanyansi abangi eddagala mu malwaliro naye mazima eddwaliro lya munnammwe nga ali mu kkomera neribalimu okuyimirizaawo nirisaanawo mwasiba ku nyuma takereza ku ssente zalinnya ennyonyi ezo yabeera atambulire abasakirayo biki eyo gyabeera agenda anti kati bonna bali mukwogera njagalako omwambuuza nkubuuza ekibuuzo kino eddwaliro lya Seginyi ly'e Kawempe liri luddawa? Gyeriri e Kawempe nkusira emitwalo 5. Gyeriri nnyini lyo yateebwa akyali mu ddwaliro era tumusalira. Eddwaliro ly'e Kawempe erya Seginyi nkiddamu oli muwagizi wa Nuupu ebintu byonna byonna bimanyi n'ebifa mu Kampala kuba Natete ani Machi ani oyo Kawempe ali mu Kampala so kiri njagala mbuulire eddwaliro lya Seginyi ly'e Kawempe weeriri oli musajja wa Nuupu oli muwagizi wa Nuupu eddwaliro lya Seginyi ly'e Kawempe weeriri nze ndi weerubaga akyombuuza bye Kawempe nze mmanyi bya kitegeeza nti nno kitegeeza kati tulina omuntu mukyamu nze ndi weerubaga nze ndi WNRM wulira omuntu wa eni kati omulaba WNRM okimanyi nti nno ekifa e Masaka akikugambye WNRM wadde ogamba ki nasemba omumanya wa Jema yaliwa yamanyi siberako wa Jema tompayi kitegeeza mumanyi gani bana abantu mbasala simumanyi ono kubadda WNRM bana abantu ono yasimba okuba kansala 2021 kukadi ya Jema temutujja ku mulamwa tudde ku mulamwa oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.
Eddwaliro lya Ssegirinnya lye Kawempe weeriri bateririiwo. Nnyiniryo yalwala. Kati ndowooza otegera no tulina abo yeyo answer. Ate kitegeeza bulungi yalwala abantu akyalwala. Ssegirinnya yaggulawo eddwaliro eri. Wuliriza Ssegirinnya likola oba lyavaawo kuba teririiwo. Kati nze wa MK Kagambe teririiwo. Okitegedde? Obutaliiwo kikyo naye nga Ssegirinnya teririiwo eddwaliro lyavaawo n'ebitanda ne babitunda. Teririiwo we lyali. Naye nga Ssegirinnya eddwaliro yagamba eddwaliro lyaffe. Era ne Kyagulanyi majjo mujjanja lya Nuupu. Okitegedde? Naye ne Ssegirinnya okuva mu kkomera Kyagulanyi kyamutabula. Bamujjukira kanda ezaaliwo nga Ssegirinnya bamutadde. Yagamba avuddeyo ate nga simanyi. Ono abanja Museveni eddagala mu malwaliro. Nga namwe mutadde kwa mulisaanyeezaawo. Naye Kawempe yokka akalwaliro ke Kawempe nako kabalemi okukizaawo. Abanuupu abagamba nti Uganda ebulidinga. Nannyini eddwaliro mulwadde. Ne bw'anaaterera sirya nannyini. Uliriza. Omuntu ulira Vegas tetuli mu kwakana omuntu akugamba. Uliriza. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75464215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Bigambo bye. Teyali bifaananyi byali kiriniki omusajja we yagenda n'asigala emyaka ebiri emyaka gibeera mingi mwe kibakakatako nga bannakibiina oli muganda wammwe tukkiriza tukkiriza kiriniki naye bwe mba nga ndi mukwano gwo omusajja n'asibwa SFC negenda nekwata abantu bonna abasawo abaaliwo Linda soko olinde Vegas tetuli mu kuwaayiriza Vegas yogera ebigambo by'ozo okuddamu nga babikubuuzizza abasawo balagawa bagera eddwaliro lyako buli muno nakwatagage we bali abasawo balagawa tugenda kusiba bano okwogera kalebule ogambye SFC yakola etya bakwata abasawo ne batwalawa saka kubaga bitunga bino bulijjo bakwata abantu ne babatwalira waliwo musanvu saka ulira security y'eggwanga tebagizannyiramu okitegere security y'eggwanga tebagizannyiramu security y'eggwanga tekwata abasawo ne batwala olwaleero ne ku traffic kuliko ba SFC mumpe tetuli mu kwogera wano kusinga mpayo wa traffic omu nga SFC nawe bangi nnyo nawe mpayo ekkubo limu bangi sijja kuga nti yekundi talina ansa kubanga oli SFC wano oli muffe olaba n'agamba emanju w'ekitebe kya Nuupu wabeerayo ekimansiro kitegeeza wali obaddeyo ng'okiremeddeko nnyo kugambye wayinza okuba balagira ebimansiro abategera bulungi nkugambye omuwuliriza mbagambye kiyinza mbagambye kali ka apartment ka Solomon n'emmanju bayinza okuba balagirayo ebimansiro munkwate bulungi vidiyo gyeziri vidiyo olede gikwaki njagala okanaba vidiyo eyo bwe bakugambye nti nowadde ebimansiro abantu batu nabo tebalina bwegeze bumala ebintu babirabira mangu ekitegeera bamanya okubanga Kyagulanyi nti statement zaabwe bazijja mu mutwe speech bazijja mu mutwe tebajjanga balina ekyo bagenda okwogera. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunju, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Sentale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.